okufa tekuboola kwani. Okufa tekuboola kwani. Kwani. Nze nagendayo nensibayo kumpi nenjagala okusulayo mwankubirira ku live ku Saturday. Nakulaba ku Saturday ng'oliyo ne wano Katikkiro nga yakatuuka. Nga Katikkiro yakatuuka nga wendi. Naye ebiseera ebisinga era nga bwe gavumenti abagagga abo balina ennono mwe beekuumira. Ate eriyo n'ayagala okugenda yakola amawulire. Akakaseemukko. Akakase nti nabadde mu bagagga kwagalana. Mama badde mugamba siri mugagga. Kati ng'ogenda ne bakuwemula. Onyiiga. Okay. Kigumire nti security gyenzizeemu oba society gyenzizeemu wano nti abantu bano balina gurupu yaabwe ey'enjawulo. Kaakati Lwasa olinga agumusalira. Simusalira musango naye ate yandituse kweseetinga ng'agenda. Oba bw'atuukawo n'abaako waakoma. Oba no n'abaako omuntu gw'amanyi akaguwa kwayingirira. Kati Lwasa yayingiridde mu kaguwa ki? Abagagga. Bagagga baani? Kwagalana bw'abaagala nnyo. Lwasa ayinza okuba yagenzeeyo nga mutuufu agenze n'omutima ogw'okusaasira era n'ogw'okulumirwa kuba abantu baginya ababaddeyo bennalabyeyo ng'abantu bagenze na mutima gwa kusaasira na kulumirwa. Naye munneetegereza na mu byonna walina okubeerawo akapunizo akakutuusa ku kigwiru kimunenga kitalo. Kati gw'ogenzeeyo ku ki? Tebakuyise. Lwaki oba ogendayo? Tebajja kuyita. Anti waliwo enjogera ya Seekooli. Tebakuyise. Ogenze otudde ate oyagala kulya mmere. Lwaki ate ovuddeyo mbu tebampadde mmere ne bakubuuza tebakuyise. Lwaki oba ogendayo? Ani yakuyise? Ani yakuyise? Twafiiriddwa. Wakati nze bwe baafiirwa essimu olwedde zajja. Okitegeera? Kirumira akubidde, muganga akubidde, gundi akubidde, okitegeera? Bannange tufiiriddwa, bane tufiiriddwa kubanga mu lisiti mwendi nti bagagga kwagalana baavu kweroga. Ogenze n'otuula oyingidde na buli wamu wonna ne mu bisenge oyingidde, okitegeera? Kati ate oli agamba nti ndi mugagga. Naye waliwo okugamba nti ndi mugagga, waliwo n'obugagga. Ebyanjawulo. Bagenda kunyiiga. Waliwo omugagga n'endi mugagga. Waliwo okugamba nti ndi mugagga. Nobaawo n'obugagga. Ne wabeerawo n'obugagga oligino. Kati obugagga tobwetuuma. Essimu ekkubirwa bukubirwa nti munnange mugagga munnaffe kino kye kibaddewo. Kati ate oli asituse okugenda ku lumbe aganange ndi mugagga. Omugagga yafiiriddwa nange ndi mugagga. Kyekyo nno ekibaddewo ate tebakomye okumugaana ne bamugamba era agende. Naye bakoze bubi. Bakoze bubi bamugabye leero. Gulo. Bakoze bubi tebandi mugobye. Tebamugobye bamututte mpola mpola. Kubanga bamutwala empola mpola baani mulesa ne bafuna akatebe bamuteeka. Olaawe twabadde wa Sudiiro. Wabadde wa? Otwabadde wa Sudiiro. Nga bw'osobola okugamba nti bagagga ng'ate ffe abasembayo kubeera abaavu. Anti kyenkugamba kakati kati gundi we yajjidde. Ani Lwasa. Mbwe ebintu byantu bibadde bitandise okubula. Ebintu byantu bibadde bikoze ki? Bitandise okubula. Nedda balimba lwakatatuka mugula ebyo ebyakuba bintu kulumbe nammwe. Wali twabadde awo ne Bahamu, twabadde awo ne Bayasiini. Nanga ng'omuntu otunoonya w'otuula kugamba nga tewali nnyo kipya. Anti nga bwe nkugamba kakati time yatuuse.
oba bintu byani ebyabuze ne bagamba ati nze nkugambye ebintu ebyatandise okubula ebitonotono ne batandika okugamba molejuleti ng'abantu abakola ki bakoze bubi bakiranga nga Lwasa yatuse ku grade y'omu bakimuza abantu kubula nedda bambi mwakoze bubi bakoze bubi ogamba nti Lwasa ayina kyabbi kulumbe Lwasa tosobola ne wabanga yaggwamu kale tukkirize in fact bo tebagambye nti no yabbye wabula nti ebintu byabadde ddala nkunyumiza bisesa gwe bakubira anti nze nkubuulira tebagamba nti Lwasa yabbye wabula nga bwoga n'ebintu bitandise okubula mutandika okupima ku bagenyi abakola ki abayingira kasita nze nkugambye kakati tukkirize bintu kyebyabuze nolwaliro nkeddeyo bintu kyebyabuze Lwasa ne wabakale yaggwamu wikizoke bo tebagambye nti yabbye kati nga bwogamba nti natuukidde mu budde ng'effujjo litandikoze eki litandise nga tugeze bakuba buli ayambadde green kati nga Katonda yakuvuddemu wabadde oyambadde green banoonya muntu kati naye ffe twakivumiridde ne tugamba Lwasa bandi mukutte mpola toyinza kufulumya muntu mukulu kati mu bonna sokosirike mu bonna be bagizaabo bagenze okulwenya nga Lwasa yemu avaalimu abaavo babaddewo naye nga tebasayininga mu kitabo kati ye nakisayininga wamu ne Nurudini Ntege tukwanizaako nnyo ogwo omulungi atambula naffe beera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga ku amawulire ageesiika muzere Megaton gemanya ndi ne Nurudini Ntege olunaku olwaleero nsonga nnyingi nnyo zetukubeera nga twogerako esooka nsonga ya poliisi ne General Katumba Wamala avuddeyo n'agamba nti ebigambo byo bitono bagenda kusiba abantu ebigambirwa byagamba mu kugundi okufa kwa gundi ka Rajiv ebigambo biri awo gundi Katumba Wamala ekimujjayo wa wax yekola enguudo kati aleme kwekangabiriza anti naawe ogenda siba tewali buzibu naye bali bakusibyeko naye bajja musiba anti mbuza bali bakusibyeko ate naye bomubuuza ajja kukaba amusiba kakati bajja kusiba nedda muze batugamba bati oli bw'ayogera ekintu munoonyereze obutuufu n'obukyamu bwakyo akantu kaleetebwa naako nze njokeetaaga nze ndikuwa kimanyi nze obudda ndi mu kutambula kati kabeere awo ku nniya mbadde nkugamba naye sooka omaleyo bajja kusiba abantu bagenda kusiba abantu nti ate ebigambo bino abantu bye boogera birumya famire anti kati bangi bagenze ku mitimbagano mbuno diiro yabadde eya segundi waliwo ne sheeka simanya sheeka kusamu mbu simanya mwabaddemu omuwala mu mmotoka simanya ebiragalalagala gundi ndowooza yagambye ekyebiragalagala nti wadde abadde abinywa naye abaana babagagga babagire babagambeko gundi yakyogedde Stanley Ndawula kakati n'akola ne statement egamba nti Rajiv gundi esudel kafune ku bulumi obwo kozi ndowooza balina obuzibu bwabwe byonna ngenda bikuwanze abantu bangi nga boogera ebigambo mwami Stanley nga mukambwe nnyo abantu bagamba sijja mutuufu mugamba bannaye mukyamu kati wano General Katumba Wamala waaviiriddeyo nti ebigambo byo bitono nammwe mujja fiirwa muwulire obulumi obubaawo. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Kantandikire ku General Katumba Wamala. Mu mboozi yayogerwa abamu baagamba ate nga yeesinga okwesigamwako obutuufu ng'egwa mu General Katumba Wamala eriwa nti omuvubuka bwe yali avuga emmotoka yeeyo emisinde egyeyiriri saa 8:40 ogw'ekiro mu kugivuga bw'ati atuuka ku ekyo kiroundabout kyebusaabalo okimanyi ekyo kiri awo ekibi wano waliwo bateekawo agagundi okitegedde bateeka
ebintu ntwe bitategerereka mu kkubo. Nze nyina nange lwe nagijja waggulu eri mu biseera bya Nnaamu. Tugenda tuka mu Nnaamu nga waggale. Naye twava eri nga ntuuka. Jukira Donzera abeera side eyo. Tugenda. Kati kangwe okumanya ng'oli bwakugamba tebikwatagana. Ojjukira lwe twagenda wa Donzera Busaba. Bwe twajja twakyama bukyami tuti. Ne wayita wiiki. Ngenda ne Josh oyo. Josh ono wa Casablanca. Tugivuga tugenda okutuuka nga waggale. Kale nga tulina kugenda Munyonyo. Kyekyo gundi ndowooza kyeyagambye. Nga tulina kuvuga tugende Munyonyo. Deputy Speaker kyeyagambye. Abakulu bwe babayitawo babijjawo bejaga nti tewali kintu kyonna. Bwe bamala nga babizzaawo. Nga bayonoonawo. Okiwulira kye nkugamba. So kati General Katumba yeekangabiriza. Wawakisi. Yeewolereza. Avunaanyizibwa. Amanyi gumuka muvi. Ekkobaana lirimu ery'omwana w'omugagga okufa. Kinene mu ekyo. Si anti ekkobaana eriba liti. Anti byabaganyo okwogera. Ekkobaana ekigambo kiyinza kale si mupango. Ne point gye nkugamba nti bwe bagamba waliwo yagamba nti ennaku bbiri era waliwo abantu abaali bafuniddewo bantu nga 8 nga bafunidde ku kifo kimu. True. Kuba before that ono Don Chris yavaayo nga gundi akabejjako tekannagwa ekiro nga naye n'ayogera ebintu bino. Naye yavaayo n'ayogera. Ne video weeri. Kakati General Katumba wamala. Abadde ayagala abantu beebaze yakola oluguudo. Ati yagamba ebigambo bingi. Abagamba Moze bannayuganda bali bwe bati. Gavumenti ya President Museveni ekolera ku bigambo. Ba minisita ba President Museveni ababuvunaanyizibwa bonna ku bitongole bino. Bwe mutavaayo kwogera nnyo tebakola. Mumala kwogera. Kaakati omwana w'omugagga lwaki agenda kuyambako? Kubanga gwe Moze bw'ofa bakayita kabenje. Naye omwana w'omugagga ebibuuzo bijja nnyo nga kijja kitya. Kabadde kapange. Omwana akaana ak'obulenzi akamu. Myaka 35. Sajja alina emyaka 69. Omwana gw'abadde ateeseteese. Nga yakulira emirimu n'abakozi mu kitongole. Ebisigadde taata yabimulekera. Taata alinga akoze retirement. Nti wendi nayo n'omwana akola ki? Waali. Kati olw'obuzito bwa omugagga ono okulumwa kujja. Obwawukana ku Moze bakoma ki? Megatron abadde atuweereza kitalo. Akabenje. Kati nga batandika abaana bavuga bubi. Naye kaakati omwana w'omugagga yafudde. Ebibuuzo birina okuviirayo ddala. Naye nga General Katumba olw'okuba wawakisi avunaanyizibwa butereevu ku luguudo olwo. Si contractor. Ati contractor alina supervisor. Supervisor atuuka paka wa mukulu. Anti bakubuuza bw'oba ogamba gwe nti contractor. Babuuza General Katumba yo kati ogugwo mulimo ki? Gwe nga gwe minister. Omulimo gwo mulimo ki? Ku making sure nti ebintu tebiri mu gadibe ngali. Ate wana abantu badde bavaayo nnyo ne bagamba nti Abaganda tebabawa before bakimuwa. Ali mu myaka 10. Tumubuuza yita wano ng'ovudde Nansana. Oba ennamuŋŋoona. Eyo express ejja abantu baveeri nga balutemye ebintu balina omuze kati ne bateekateekamu ebigoma bwe bati. Kakati ate wano zino ezigenda era ne bagateekawo. Kakati ng'ate muyina kudda eno oli wajja ng'ali straight bw'ati ng'amanyi agenda kuviirako wano werugirira bwe ruti. Aba awedde. Okitegedde? Naye edda nze we nasomera primary nga bwe wabaawo enkyukakyuka yonna mu luguudo. Kapande kabeeri mu maaso. Sina kapande. Nga n'ebirango biyita ku radio. Yes. Nti bannaffe abakozesa enguudo ze wano kati budget eyo yonna balyandye. Nti bannaffe abakozesa oluguudo tugeze olw'ebugoloobi, oluguudo no lugenda kutaataaganyizibwa okumala emyezi 3. N'ensonga eyo abantu abayita ebugoloobi muweebwa amagezi
okuyitanga ennakawa musobola okuyita muti mwabava eyo musobola okuyita ekitintale oba kale ne mugwa kitintale kale n'okyama bakuwa options gw'abadde agenda okuyitawa kati naye kijja n'ogivuga n'otuuka ebugoloobi bwotizi obituukirako nga baasimyewo wakati ng'olina okukuba R oddeyo ku New Vision bw'oba mugenyi kuba oyinza okuba ovuga ogenda ku New Vision ogenda eruzira ovudde eri nga gw'omanyi makubo gokka gayiri main nga tomanyiyo ppanya yonna toyina ppanya gy'omanyi ekyo ne kiggwa kati ate olumu okumanya abasajja abo mukulu Katumba wamala ayongera akole ennyo basobola n'okuggala oluguudo ne basaako ekipande ekiruggala ne baluggula ne balekako ekipande ekiruggala okitegeera kati kitegeeza onaavuga agenda kumaliriza akoze nga ekizze kyekizze nyina mukwano gwange bamuyita amba oyo era emabega eyo kaleero oyo nga bakyamukola awo express yayitawo ku ssaawa nga 8 nga waggule bulungi kati nga bumanyi express bwewaga ava gy'ava aleese alinnye agenda okutuukawo nga basibiddewo ddala n'ebyuma n'ebiseminti olumu bateekawo gana agamotoka ga bulldozer agamotoka galeke kati baafuna bino bigundi bibala ebya seminti bakisitula ne bakiteekawo yagikuba babisitula na bigundi yabikuba baatwala mutwale mu ddwaliro naye nga bamubuuza kati agamba lwaki yali avugisa ekimama naye oli akubuuza gwateekawo bino ebintu lwaki towooninga balina bajeti ennene naye lwaki abo ne URS be basinga bajeti abo nkugamba edda okumanya ebintu bya Uganda byafa nze we nasomera primary nabeerako ku kale ekyebanda eyo nansomera kaleero awo naye nzijukira ku radio nga balanga amasanyalaze gajja kuvaako amasanyalaze gajja kuvaako okumala ennaku 2 mu bitundu bwe biti ne bwe biti twetondera abantu abali eyo nga kitegeeza ki bw'oba obadde oyina ebintu by'osuubira okugula okukozesa ebyamasanyalaze weetegeke wedduuka gwakamula omunaanansi era nja kikuwa nti kaakati ababbanka be bakyakikolako bakugamba tujja kuba ne systems maintenance ATM yaffe ey'Ennakawa branch tejja kubeerako okuva ku lunaku bwe ruti ne bweru oba essaawa bwe ziti paka bwe ziti tubeetondedde n'otatawaana kuva waka kugenda ku ATM message bagikutera ku ssimu yo gwe nga client waabwe kati buno bugayaavu bw'abano bana buli omu akola gwamanyi mu Uganda nawe bakola ki be bamanyi ate bano basobola okusima oluguudo njagala kukakasa nti ministry ya wakisa ekoze bubi nnyo basobola okusima oluguudo ne batuuka mu makkati ne bagaa tetulina ssente ne balulekamu ekinnya okumala emyezi 8 nga mu bubwalo lwali lutambula ensi n'ebonaabona because tulina ministry of works eteefiirayo balina ne ze bakolako ebitundu otegedde ate ne bakusanga ng'olumazeeyo ne baluggala kati General Katumba wamala ayagala bannayuganda bamwebaze era boogere bitono nti enguudo ezikolebwa ze ziviirako abantu okufa nga tutwala ekizampo y'omwana w'omugagga Rajiv okitegedde nti genda emasanafu ekiri eyo kifumba moto genda emasanafu nalaba Isa Sekitto mmanyi wakasiita mumanyi yabaddeyo ne mukogondi mukugira naye Yesudiru tamumanyi era yalumiddwa nnyo n'omwana tebeetaaga mumanyi Sudiru abadde atumanyi anti Sudiru mu nteekateeka z'abadde ya designing omwana we abatuukirire kati yo obutamanya Sudiru ali ne Sudiru akigamba Sekitto ye si ye yafudde
omwana ye yafudde asigale nnyo ku mwana ate Lwasa ye bagobye mugobe yabadde anonayo ki mbagenda andika ku kyawo ky'abagagga ate mugagga oli mugagga w'abakasuku si w'abakasuku waliwo meeting edde y'abagagga eyatuula najja ng'agoma njagala kuwa mboozi y'abagagga nze sitya kwogera mazima ogera ku Lwasa nno ali wagguluko ali wansi kwoli yali waggulu Lwasanga bamuyisizza bubi kati Lwasa mugagga andi wajamu ngateeka ali 10 tukubagiza na 10 sikwe kunyiiga kati abireke abakazi bazirya dda talina ssente atambula akolema namusango ne wange nga basonda ssente tulidde 2,800 leeta yebiri naye nga yeebuza leeta yebiri n'agamba nze zange ena gigino ayagala nnyo tukwatire wamu waleti ena mujuzeewo nze mmaze bonna musanga kigenda labika kitwogera mazima nze naye omuntu waba muntu era wange ngamba tagendayo ekyo kibadde tekyetaagisa tagendayo yagenza ag'omumokulo toli mugagga andi njagala kuwa obugagga bwe yabadde afunye amagezi yeesolosa awandike mu njagala kuwa bugagga bwe njagala kuwa bugagga bwa ekisirikale kyamukutte wano nina sukaali nekimuga wetambuza olina sukaali wetambuza omugagga edda bategeka meeting y'abagagga kwagalana bano bakirumira batudde era kirumira yekyeyamaani meeting etuula 2 eyo nga 12 eyo 13 olukiiko lutuula olw'abagagga kwagalana kirumira waali ye ssentebe yemuke batudde bano abasajja bannanyini bamugagga yanga matovu yanga yayogera kyeŋŋenda okwogera bano banyini Freedom City sebalamu banyini za arcade ezo z'omanyi ezo bamuwonge bani bakalungi abagagga batudde bannabukeera bano abakedi basewanya n'akedi okitegeddeeze enkambwe nabukeera olukiiko olutuula olw'abagagga kwagalana mulimu feesi zitamanyikiddwa nnyo yanga mu bisaati byakola agenda anoonya abuuza munne tuli mu bagagga kwagalana oba n'asirika abagundi oli wali n'asirika meeting bitambula abuuza ani ali ku mugagga munne abuuza kalungi olukiiko byaddala lw'abagagga kwagalana oba nga kyekimutebudde abapya ngabo oyo mugagga waawa kuba abagagga bano bayita babiliyoni abaddala reality kati yanga yali afa kinde bani ati erukiiko lw'abagagga kwagalana abagagga kwagalana lubeera luti tuyinza okugamba mu mbeera gye tulimu tusikaŋŋane mukko omukono nti gundi alina gundi ekizibu ekiti twetaaga obuwumbi 2 leetayo 4 seneza bano ozibaddiza kati ate nga gwe kapito w'akawumbi kamu ne bakugamba ku nzito wayo oli mulungi nnyo naye si wano tuba tukunyigiriza tuli ku bagagga be tugamba olina obuwumbi 3 otuwolaye 2 tuteekeko mu ggwanika lyaffe tugate nga bwe waliwo omugagga erinnya Mwerabide yakola embaga wali hamu n'asooka gya ne miliyoni 2 mu nfo okuggulawo miitingi ey'embaga n'aleeta obukadde 2 mu nfo abaana ne baleeta 5 10 meka tugenda ova mu miitingi esooka nga akawumbi kali wali okola omukolo onoonya miliyoni 25 abantu bajjako n'essimu zo alo olwala kyokka nga bamaze olwala lwavuddemu omwana nno tava ku ssomero erinnyo lya mukazi wangu anti kati olaba omusuwa gwo ng'ogwo wansi abasawo bagambye yakoonako akantu olwagatta tunoonya ssente mugamba kaakati olukiiko lutambula omukono kirumira ekyeyamaani nti ani oyo nga ani oyo nga Samuna ono wa Pacify yanga mato kyamutengula azze mu bagagga kwagalana inda awanise mukono kuteesa bwawanika bwati abagira kirumira agamba mwami Samuna Kasawuli Samuna tusanise okulaba obadde ogamba ki yanga yasiba busibisaati alindeko sebo kyeyamaani
tuli mbagagga kwagala no bagagga bennateete ekibuuzo nga sikitegedde njagala kumanya tuli mbagagga kwagalana oba bagagga bennateete buloba ne babuuza Yanga abagagga oyagala baawa ani n'agamba nti okuzimba arcade ku paaka enkadde waggulu puloti yokka oyinza ogigula obuwumbi 2 oba 15 kisinzira bugezi bwayo saate n'agamba saate ezo ennateete zigula kibuga n'agamba ezo ennateete ogula kibuga okola kibuga ne bakuwanika nako Sewanya na City n'abuuza kaakati obugagga bwe twogerako kankwongere nafunako omugagga kati omukulu ne bamugoba nga bumanyi chairman kirungi yamugamba abagagga baganye with a wide smile ne musajja yali mutuufu yakola bwati abagagga obawulidde baganye tuula Yanga lyali ttima yali agobera tuula anti yamuga tugenda kutesa ku bintu by'abagagga ojja kunyigirizibwa ojja kunyigirizibwa budget tuli ku yansi yonna Yanga yayina ttima ku munne yandi mulese naafuna byateesaayo naye nkugambye ojja kunyigirizibwa tutesa bagenda kuwakana Nuruddin Olimba genda obuuze UN webe United Nations obuuze Security Council buli omu atuula ku national kugundi Security Council y'ensi yonna buli nsi etuulako tekisoboka okitegedde tekisoboka bwe bakugamba the big 8 mu nsi yonna nga ne gundi ajja obulyawo nga ne Uganda etudde ng'ogamba nti naffe president bakugamba tosaanidde waliwo qualifications z'okutuuza ku big 8 nkikugidde wano wano ekibayita veto vote nkirekera bakimanyi veto vote veto powers nti mutuuka ne bagamba akalulu ka Nuruddin kazitowa 10 kansonga kazitowamu 10 ate akamoze muyina okuŋŋaana 10 muleeteyo kamu mumukuŋŋaane mugambe ffe akamu kaffe tukawadde Nuruddin ate bagamba ne Nuruddin nga bw'ali kyasongako tuwaka points 10 kati bwe nkugambye bagoba Samuna ne bamubuuza obugagga bwo bwawa nateete pasifaayi ne bamugamba ate yowa nina omugagga naye kirumira amanye nateete bayitawo nkulagirira kafe Mutaasa Kafeero owa Mutaasa Kafeero Plaza ati mbutazannya mukwano gwange omusajja anzigirira akataka egaba eyo nga kali decimals nga 5 eŋŋamba nyini yakuzigirira omuntu yanzigirira naŋŋamba nogobera n'abagagga nkulaba ne hamu nkulaba ne gundi wali basobola okukolerawo okukakasa nti obugagga bunyina bwawano mu senta baŋŋamba neŋŋenda mukulu njagala kulaba nkubidde mukulu Mutaasa Kafeero musajja wa mpisa nnyo mukakkamu nnyo nga aŋŋamba nja kubeerawo ku Hotel Triangle saawa bwe ziti mutabani jangu ogenza omusomeremu omuzannyo bizinensi nina agenda okukakasa bw'ataakola nsobi kubeera mukwano gange mba ndi awo nga ne kopi y'ekyapa bagimpadde ng'atuuse mu kanzu olabanga bw'otudde ngazi Haji salamu alaykum walaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh yagimalayo ebuziga wano ku bukakkamu bwe yakitunulamuko n'akiraba n'aŋŋamba naye watono
twagala nnyo wano mu ssenta. Naŋŋamba naye wano mu ssenta bw'oba otanduludde ebigere okuvaawo olina okugenda ne bagga waliwo eka nga 2 n'oga ŋŋenze kati ekasanga tye yalina waayina kibuga tolaba gundi eno ng'ogenda eggayaaza anti kasanga tye gyegamba sajja yazimba bamukulaga n'agaana naye 500 1,000 ku 1,000 kirina kuba wali mu ssenta naye bw'omugamba nti Namasuba ewaffe olina kumugamba nti ekitundu ky'ekyalo abantu bali eyo bafa awuza nagula 5 gange ku 10 ku matu gaawo nguze 5 ku 10 nguze kasuku tomulerera nsula kyanja nga kyabugagga eri si kyabugagga kati buba bugagga ennateete bugagga ewaffe Namasuba bo baagala mu kibuga nedda sebaagala mu bwagazi mu kibuga wa bbeeyi wabagagga mu kibuga waaki wabagagga nti ne bw'oba oyagalawo otya tosobola kugulawo agulawo yayina ssente nti birimu abasajja bagula ekibuga ekyo oli n'aleeta emmundu eno nono n'aleeta emmundu wano wange nkuwa olutalo lw'abagagga abasembayo ne beeretera okukakasa nti obugagga emiriro kakasa babanga abagula ensi wali tolimanyi bya mawulire bino haamu ng'atwala Nakivube olunaku lwe baasembayo okukakasa nti wano waani ugundi ng'eyidde ng'emaze okujja biwedde abagagga abali awo waliwo Bakitandwe waliwo haamu waliwo n'abalala niye olunaku lwakyako lumu poliisi neggwayo mu Uganda ekiro nga bonna bali awo eggaali zino z'owulira kati eno gye wansindika kati ng'eyo ogimanye yali eyo ojera gye nakusindika abagagga Kirumira alwana naani BMK abaana nga tebatya na mmundu ne bajja ne otegedde zinzimiya nga ow'emmundu n'agikookinga omuyenga ali ku kisenge akuba kati n'olire olutalo lw'abakyolu lw'abagagga Kirumira BMK ebizimbe bye balwanira Kirumira naani BMK si bino byasimanya omusiri gwange ogw'ennyaanya embizi yo yayise muzibu simanya yayingidde eno olutalo abasajja kati nkunnyonnyola nti baayiwa eggaali yali ani yeyitaani w'emitiyana eyo erinnya ligenze taata zaake mugagga mulala ayino taata zaake ayina ssente mugagga bya ddala era n'abeesimbawo bagambe bwe yeesimbawo oyina omuteekako ku kipande wali kati nkuwa tutuuka awo waliwo ttiimu endala yayiwa eggaali ekiro buli omu ayira munne eggaali essaawa 9 kugabana wano waffe sibawe ekibaati tutandike batwala be batya ebintu baali baagula naye nga balinga abagamba wagula nange nengula wange wawo babaguza mu mankwetu abamu baafuna nze nasooka okugula kesisi yasooka nze gundi yampa endagaano ng'omutuufu gundi kesi tevaayo kwogera mutuufu ng'eboogera naye basigala buli omu alina amaanyi kati abagagga ne bagwaŋŋanako kati haamu akakasa atya olunaku lutya Bakitandwe baani ttiimu endala waliwo omusajja owa Zion Hotel awo naye akyaziinamu nze simanyi luli yali aziina ng'alinako paati awo mu kukaayana awo ekiro 9:10 buli omu yayiwa n'enkuba yali yatonye wali gwenyogera naye yali wa sayidi ya Zion anyumiza bwagenze okuwera 10 ne bayiwa eggaali buli omu ayiwa naye nga buli gwe bakubira ow'eggaali abagamba tuli Nakivubo twatuuseewo dda nti kiki twakwatiddwa twakwatiddwa nga babibasizza ku mwala layini bati buli ggaali bagiku nga hamu zonna buli yaweerezanga eggaali nga bayo awo tuli ku bugagga obw'amaanyi bali baayiwa naye n'abalagako
ye n'akola eyiye eya security eyaddala ene y'omuliro kati kiringa bw'onojja ne bagamba nti olutalo lwe mugendamu lwakuyomba nti ani ali yonna Mukasa nga nfudde kanzireyo kagatto nti ani ajja nti bamaze okuŋŋaana bonna tulese eggaali nti ani atudde mu maaso Furufiga waki okutuuka tubale tutuuse ani ali wakati wano ani ali wakati Shalom kati olwo Shalom omupangisizza mututte olese Shalom olese Kasuku olese Namukasa Zubeda abakulembedde kagatto tabulako kagatto mwali baga nti tebatusoboka tebamanyi nti gyali kakati ali eri bo tebamanyi nti gyali Furufiga ye am kati hamu nga yalese Barrister Timo Rama ne Furufiga penga omuwadde oyo tamanyi nkugambye tamanyi Maxine Taxedo nkugambye tamanyi kati bali kyeki yayombako nani bongeramu kuwemulamu anti nkugaye bano buli kimu anasulamu anti byanasula ajja tukolereyo live nga yevuma n'omuntu atukolereyo live ate kino ekivubuka tukitaddeemu cyane waliwo kino ekiri mu gundi kyali comedian ekyo kimanyi basefuko wekiri awo kyebasiba kiri Maite family ndi nakyo ati kati nguwa kati eno timu giwalese yiyo egenda okujjanganze ne Ham Furufiga ye captain Barrister Timo Maite family ne Rama naye mba mu nkubi si kukukuba mudduka ne mu kitundu kituufu ate tudda tubalingizaako bwe tuti naye gwe ng'otutte kabiriiti ati yali wali nkugaye buli yajjanga bamuteekanga wali wansi ojiwulidde naye yaddala baddayo ojiwulidde eyo tiimu bavuma novuma bagamba bakwatemu okumanya bayinza n'olingizayo Barrister Timo bayinza ogamba n'osuula bayinza tukola tutya mayite batandike ayo abamala bumazi mayite batandike abamala bumazi batandike kati okimanyi nti bano bayinza otandika oyomba tutulekeddeewo anti kyegambye kakati Furufiga ababwati ndi Furufiga amanyirwa wano mu Uganda one man is army Furufiga tamanyirwa Furufiga ide fujjo bamukolako effujjo n'ababonereza nagenda olaba batandise okulokoka omanyi mama yankubidde naye nga baali batandika tebajjukira ndi mama waabwe ajja bakola ki nalaba buli omu addukamu kasuka nze Furufiga nakulabye katawakabe simama mama gundi alina engalo nnya alina namagalo simama kamina kaliwe kati kati embozi yali bwetyo Furufiga ye amwanti kati abagagga bwe batwe bakola kakati nateete omugagga wa bulijjo seba abasalako osobyera inaapo njikuwadde Furufiga agikulembedde kaputeni Barrister Timo ayisemu bbiri Rama waali kuliko Maite family eri mabega wano kati baba bakyatawaana bati pressure 24/7 nagate mwampise bati mwino mitima emibi ali ludda luno lwa Furufiga kati timu ye neekolawo ki ng'owulidde nkugamba anti ngambe enkola ekana oyagala kunyigiriza lweddayo bulijjo jukira eyiyo ewe mulamu obulyawo ng'ayiyo n'ababo bawemula naye tebasobola nga yeewa olunyata eyange eba nnafu nnyo kati eyiyo ki kyeyinza okusobola eyiyo tesobola mpayo kale mu area bweti nti esobola okuwangula kulwana kikonde okuliwa kulwana kuba oyogedde ani gwe baasibako ng'alwanye bano balwanawo nkuge baasibwa dda omuntu pressure bamusiba Maite bakamusiba emirundi emeka Rama gyayise omanyi yava dda kubadde kikonde kati kuba abawala ani akuba Furufiga musuula mu Zubedo nogwe Zubedo mumanyi kyagaine namagalo kigikwata kitije jangu wano ale kaluma wana Furufiga aine bigambo byayogedde ku mboozi y'edi mutwe ensese yabeera mu fujjo kati abagagga abo tubaveeyo tukomewo nti abagagga betwogerako kyekyagobezaayo Lwasa
oli omugagga mulala si wuwe bamubuuza n'omubuuza teyakikutteko bamugamba gwani nti lwasibamugamba oba mwe mwamuteekako ekyomugagga lwasi mugagga eno mweno mu community yaffe n'olini mpaayo akakadde abiri tajazirina ne bwe yali azirina teyali weeno buli kitundu kiba n'omugagga waakyo ekitundu mutu oyinza otuuka kati ng'abantu bewaffe bemmanyiwa Busoga eyo oba Masaka eyo Kiwangala Buyoga nga mugagga alina gundi pick up ayinayo ne pikipiki yasubula emmwanyi mu kitundu yabawo n'ez'amangu ku ssaawa nga 4 ez'ekiro omwana yaabwe mukuba nga temulinamu yadde olwaga kagaali ani oyo nga twebase dda taata agambye ayina emmwanyi ze endebe 4 abagabi basooke bamuwa emitwalo 2 omwana bamukole ki omwana yaabwe mukuba ayinza obutasula tiye nja kuyita yenkyanzipime nga kyambadde bino ebipale ekigagga nga kyambadde zino empale z'empande ezo ez'Emasaka abawo n'ez'amangu bino ebipale bikyaliko 5 apo obimanyi ebintu byabagagga kati nga mugagga naye nga mugagga weeyo gundi bamuyisizza bubi tebamuyisizza bubi yeeyitirizza mama Fina no yaliyo ku lw'omukaaga ate ye ne bamukkiriza Mafina mugagga anti nkugaya yaliyo ku lw'omukaaga anti omugagga y'omuntu alina capacity ekola ekintu ekya ssente n'asigala nga tawedde nti nkuwadde example mama Fina akwata million 10 naziwo si 10 yagula kawundo ya million 10 eyakabaata n'agula million 4 yani ono omulenzi yani simumanyi manyi tomumanyi Desh yamusondera tomumanyi naye nkunyumiza waliwo abaaliwo makati awo gundi ono Bruno K banga bakyali awo 10 mpya tugenda omumaliriza nga mu mwezi ekitono ennyo siga nti mugagga atuuka bali naye Mafina mugagga kituufu akola sente zino buli era buli niyo mukazi sente azijjawa ko bali azijja mu gavumenti nti yekka yali lwaki abalala tebazigaba abali mu gavumenti yekka yali mu gavumenti oba azijja lwaki ye abalala tebazituwa Mafina yampaya 5 nga sigetegekedde nze nagwamu magwe mu buntu social media ye tajjukira na kujjukira nti tabimanyi nti yazibu kwata yakuteekako mu kamera ng'azikuwa naye wayaga bw'abata kutadde mu kamera nagwamu ngwe n'agamba nampa emitwalo gyange 5 yayogerako naawe ng'azikuwadde yagira bugize nasimbu kwata mwana wa emuviira kaakati bano bakigende milioni 2 naye ng'ate alina omukolo gwe yakozaawo gwa bukadde nga 2 abantu ne banywa bakola ki kati mama Fina ate ekintu kyakoze emyaka 20 ekyakola kikole takubuulidde bwe yatwalidde bwe yazimbidde enju waliwo omulema omulala gwe yakoledde ennyumba endala kati era naye ate yagambye yalumiddwa nti omwana ono abadde naye ayamba abadde mugabi ate omwana abadde mukwano gwe yes buno obwana bwolaba kana akalenzi akayimba akato tumukubireko bambi mama Fina jireete wali jireete wali kana akalenzi akayimba ka fresh kid yasooka okukaweerera Mafina yasooka okukaweerera n'abyako byakakolera kati mu kukola byonna byagize Rajivu n'akwatamu n'agamba nti yasobola okukawa scholarship ate yakampala n'agamba ati ate Rajivu onyambye nnyo omwana mukole ki muyambire ddala kati mama Fina n'agamba omwana oyo era abadde atera n'omuwa scholarships ez'enjawulo eto namukuba ku luseke mama Fina tumukube naffe nga tumukube atuweyo kyatuwa katulabe naye Nazala salaamu aleikum oli bulungi nina recording wano gye nkola mbadde nkubuuza enkolagana yo bwebadde mu ddakiika emu mbadde nyumya wano ku omwana fresh kid kuba kati fresh kid yasigaddewo n'abantu abalengeri gy'obayambyemu
nga tunyumya ku kufa kw'omugenzi. Ekyokubiri, enguudo z'e Uganda abantu bazitaddeko nnyo ekkongoolo nti ziviiriddeko abantu bangi okufa, naye nga minisitule tefuddeeyo kulaba nti enguudo zitambula bulungi, bikwatibwako obulamu bw'abantu. Gw'atambula gwe kikwatako, gw'omanyi oba otuuse oba tokola ki, totuuse. Nembuuza obyogerako ki? Ekisookera ddala Fresh Kid Katonda yamusaasire, kubanga omuntu abadde amubeererawo. Yes. Omanyi omuntu okukwatira ku mwana amukusomeseze, bannange kinene. Abantu abasinga batulaba mu nsi muno nga batulaba nga ab'omuzannyo, naye omala kuvaawo omuntu n'ategeera omuwendo gw'obadde osasulira, naye nga si gugwo. Omuntu okera ku makya n'akuweerera omwana nga si yamuzaala, nga talina bw'amuyita, n'amutuusa ku Fresh Kid ky'abadde atuuseeko. Wadde Fresh Kid yava mu primary, naye abadde ne chance okuconnectinga okwo kubanga oyingidde mu lubu lw'abagagga kinene. Ng'osoma n'abaana b'abagagga, akuweerera mugagga. Nkulaba. Kinene nnyo connection eyo, connection n'omuntu omugagga. Olaba nze nnyina gwe ntambula nnyomba. Ogane oba totegeera weekake. N'oba totegeera weekake. Connection eyo. N'omuntu omugagga. Nti mbadde nsoma n'abaana b'abagagga, mbadde nyumya n'abaana b'abagagga. Saawa yonna ngenda kutambulira mu bugagga, ekyo kinene. Oyo tumuteeka awo. Rajiv ono obadde yakulumye kyenkana ki? Kinene nnyo. Oyo mwana abadde n'omutima nga omutima gwe ate gulaga nti si gw'abagagga, gw'abanaku. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu ayamba ennyo aba avudde mu leveri ey'abagagga. Aba akakkana nga bw'olaba emmotoka n'ekkakkana n'ebeera mu luti lw'abaavu. Abagagga oli gino baakoowa abaavu. Abagagga abatuufu baakoowa abaavu. Baabakolera ddala era baabanaaba. Buzibu ki? Tebeesembereza nnaku. Anti ate omwavu omumanyi. Omwavu omuyamba kati, omwavu n'anyiga, omwavu n'aba n'entondo, omwavu n'agamba oyamba kweraga. Ku Mande n'akuvuma. Omwavu n'agamba ani amugambye ayambe. Omwavu n'agamba nti kyokka abasiru bano. Omwavu akuvuma ebigambo ebikujja ku kuyamba, kyevula nti abagagga bo baalinya step ne bagamba abaavu. Kyekiri ki wali ogamba ku Bebe Cool nti baamutamya okuyamba? Kati Bebe Cool n'omugaa nti omwavu wuuno ani emisiri gyafubutuka. Lwaki ate? Abaavu bavumye Bebe Cool. Lwaki era yeegira kati yagisazeewo kuyizimba ako kayumba? Emmotoka gy'alina okuvuga. Kati ekyamugwisizza emmotoka ya bbulaaka kiki? Ng'enjeru gye ziri. Kati Bebe Cool ki ekimutwalisa Zowena e London? Olwo komiti y'abaavu etudde. Okumanya basiru ekyakutwalisa omwana mbw'azanye omupiira kyaki? Okuggyako akamanyiiro obumanyiiro ki ekibatutte ku lyato? Olwo baava batudde mu komiti era wabeerawo n'abalamuzi era ne basalawo.
bebalina okutegeerera, bebalina okumanya, bebalina okukola, bebalina okumanya oli otya, ofaanana otya, tolina kusulaawo, tolina kwambala bwoti, tolina kati ezo enviiri yakoze zaaki? Kyekyo ne kibayita omwavu. Bw'ofuna omukisa ogubadduka olina baviira buviizi. Beekakulu okuze. Tokyasaana kufulumya ennyimba ezo. Kati lwaki ofulumya ennyimba bwe zityo? Ye ki ekifulumisa ennyimba ez'oluzungu? Kati ekitonde kibayita omwavu kyekyo. Kati abagagga abasinga obungi baategeera nti ekitonde kibayita omuntu omwavu kibi. Olina kukibeera wala. Tojja kukkiriza naye ojja kyekaka. Anti ffe tulina obbagamba ebintu ebituufu ebiri ku gulawundi mwe temujja bikkiriza naye ffe tubibagamba. Gwoyogera amazima agakaawa weekako gakkirize. Omwavu ndi sizinga omugagga. Yes. Kati abagagga mumamanya emize gyabwe. Kati abagagga bali bannaggwadda basudini bakirumira bahaamu baani bo baasirika bagamba banne tuleke ensi y'abaava etambule. Bagezaako kye bagezezzaako ebbali eyo. Tuleke ensi y'abaavu. Bonagiyingira okkiriza ebivumo nti saagala kunvuma nti sirikira w'osirikidde. Naye omwana ono Rajiv abadde nabyo. Yaguma ekijja kijje. Oyo omwana abadde kya muwendo nnyo okugattaganya abaavu n'abagagga. Okukkiriza nti omwana osobola omutuukako wonna w'omwagalidde. Okitegeera naye takyali mu gulediyo naye omutuukirako wonna w'omwagalidde era n'omutuukako. Era n'omuvuma by'oyagadde. Wamusisinkanako ggwe nga Mama Fiino omwana oyo? Emirundi nga 8. Emirundi nga 8? Emirundi nga 8. Bambi wafiiriddwa ebyaddala. Oyo omwana nze mbadde mulabamu ekintu nti singa abagagga bonna basobola otuwa abaana baabwe nga ffe abanaku ne tuba nga tusobola okuba nga batubuulira mbeera ki, obulamu butambula buti, omugagga yeegatta atya n'omwavu. Ekyo kirekawo nsaba abagagga nti batuyambe batuwe ku baana baabwe. Kubanga tufiiriddwa ono agenze naye ate twetaaga omwana alinga oyo omulala tugenda mujja wa? Omwana alina kuvaawa. Asobola okutyana omwana w'omwavu n'ayogera naye n'amuwa basali. Kubanga kyetegeeza omwana oyo okuwa first kid basali yali alowooza nti anaayamba omwana we gye bujja oba yali ayamba muntu mwetaavu. Kati omwavu akuyita kweraga. Era yagenza okulaba nga alina kuwa fresh kid. Olwo meeting etudde. Ey'omwavu esalirawo empaka mu ddakiika eyo. Kooti n'etuula nti kabakirabe. Kabakirabe bafiirwa. Era baatandise dda. Geeti bagigula. Nabo ke bakiwulireko balabe. Geeti bagigula eyo. Kati ye n'ayogera kyaba yagadde okuga. Emmotoka ye badde eyitawo ereekaana nakati agiyiseewo. Abaavu batudde. Omwavu bannange abo bo twabensonyiwa nti boogera. Ne kati gwe wasalawo otya okusigala n'abaavu nga tukutawaanyiza. Nga tukutawaanyiza olaba nze mbirawo ne ŋŋamba naye emmere sijja kulya binyeebwa. Ati kati mbalekebwa kubanga nange mwennyini ndi munaku munnaabwe. Naawe oli munaku munnaabwe. Ndi mwavu munnaabwe, ndi kadaama munnaabwe, ndi ani nze yenze Mama Fiino sikyuka. Ati nze kyevola abayimirira eri we tubeera mu miitingi ya bano abanene. Ne bambuuza wakola otyo kifuuka ekyo okusigala mu bantu abo nga bwe mubeera eri mu bagagga kwagalana.
bakubuuza naye mama Fiina gwobeera otya n'abantu abo kirumira akubuuza naye okikola otya okuwangala n'abantu abo ne bakuvuma ku Mande bakuvuma olwokusatu ne bakuvuma olwokuna ate ku lwokutaano ne bakuwaana okikola otya gwe ansa yeeri ki ate nze mmanyi nze nawonga obwongo bwange ne ŋŋamba kankiweeyo kubanga gye nva mmanyiiyo ne gye ndaga mmanyiiyo tebalina kye basobola kunkola ebivumo by'abantu nze nabiyiga nti mmere gye ndya nze nudi ne bwonvuma ku ssaawa 5 nga mbadde wa kulya bijanjaalo ku ssaawa 6 ndya nkoko ng'oyagala kulumya ki nnumya oli abadde anvuma nze nga nkimanyi nti gwe gy'oli ate oli ku mukene ng'ate tolina kyakukola okugyako okulya mukeneera nze nabayiga kati kyevalaba nti omwana oyo kyatulumye nnyo nti omwana ono avuddewo nti abadde alina abantu ekifaananyi kyalaga nti n'omuntu omugagga asobola okuseeralinga n'omuntu omwavu nga maama Fiina bw'ali. Kaakati maama Fiina wano ekirala abagagga beeyisizzaamu bubi abo Lwasa ng'akumba alina omuntu bamukubira akaggi ng'agenda kukungubaga baamugaanye ekyo olaba kyabuntu Lwasawo agenda okulaba waliwo ekitabo kiriko bagagga kwagala nabasayiningamu nga yabadde agenda mu kitiiki mu bagagga byaddala nkunyumiza mu kitabo kati oli amukutta omukono ng'akutte pe ne bamugamba nedda Lwasa ne bamubuuza oli mugagga waawa kati kyetubuuza ekyo kituufu okubuuza omuntu mulumbe si kituufu si kirungi kirungi naye ebiseera ebisinga basibo ne bannyabo tuyige okwepimira tuyige okwepimira nti omuntu afiiddwa yaani ne gyendaga bamanyi kinkana wa mulina ngombe egamba nti omugagga bw'afiirwa buli muntu olina yeetaaga okugendayo oba nti okufa kutugatta ne okufa tekuboola kwani okufa tekuboola kwani kwani nze nagendayo nensiibayo kumpi nenjagala okusulayo mwankubirira ku live ku Saturday nakulaba ku Saturday ng'oliyo wano Katikkiro nga yakatuuka nga wendi naye ebiseera ebisinga era nga bwegambe nti abagagga bo balina ennono mwe beekuumira ate eriyo nayagala okugendayo akola amawulire akakaseemukko akakase nti nabadde mu bagagga kwagalana mama badde mugamba siri mugagga kati senga ogenda ne bakuwemula onyiiga kigumire nti security tegyenzizeemu oba society tegyenzizeemu wano nti abantu bano balina gurupu yaabwe ey'enjawulo. Kaakati Lwasa olinga agumusalira simusalira musango naye ate yandituse kweseetinga ng'agenda oba bw'atuukawo n'abaako waakoma oba no n'abaako omuntu gw'amanyi akaguwa kwayingirira. Kati Lwasa yayingiridde mu kaguwa ki abagagga bagagga baani kwagalana bw'abaagala nnyo Lwasa ayinza okuba yagenzeeyo nga mutukufu agenze n'omutima ogw'okusaasira
era n'ogw'okulumirwa kuba abantu baginya ababaddeyo bennalabyeyo ng'abantu bagenzera mutima gwa kusaasira na kulumirwa naye munneetegereza na mu byonna walina okubeerawo akapunizo akakutuusa ku kibiiru kimunenga kitalo kati gw'ogenzeeyo ku ki tebakuyise lwaki oba ogendayo tebajja kuyita anti waliwo enjogera ya seekooli tebakuyise ogenza otudde ate oyagala kulya mmere lwaki ate ovuddeyo mbu tebampadde mmere ne bakubuuza tebakuyise lwaki oba ogendayo ani yakuyise twafiiriddwa kuba kati nze bwe baafiirwa essimu olwedde zajja okitegeera kirumira akubidde muganga akubidde gundi akubidde okitegeera bannange tufiiriddwa bane tufiiriddwa kubanga mu lisiti mwendi nti bagagga kwawagana baavu kweroga ogenze n'otuula oyingidde na buli wamu wonna n'embise ng'oyingidde okitegeera kati ate oli agamba nti ndi mugagga naye waliwo okugamba nti ndi mugagga waliwo n'obugagga ebyanjawulo bagenda kunyiiga waliwo omugagga nendi mugagga waliwo okugamba nti ndi mugagga nobaawo n'obugagga newabeerawo n'obugagga oli gino kati obugagga tobwetuuma essimu ekkubirwa bukubirwa nti munnange mugagga munnaffe kino kyekibaddewo kati ate oli asitusa okugenda ku lumbe aga nange ndi mugagga omugagga yafiiriddwa nange ndi mugagga kyekyo nno ekibaddewo ate tebakomye okumugaana ne bamugamba era agende naye bakoze bubi bamugobye leero gulo bakoze bubi tebamugobye bamututte mpolampola kubamutwala empolampola baani mulesa ne bafuna akatebe bamuteeka olaawe twabadde wa sudiiro bwabadde wa otwabadde wa sudiiro nga b'osobola okugamba nti bagagga ng'ate ffe abasembayo okubeera abaavu anti kyenkugamba kakati kati gundi we yajjidde ani Lwasa mbwe ebintu by'abantu bibadde bitandise okubula bitandise okubula banenedda balimba lwasatatuka muguledi ebyakuba bintu kulumbe nammwe ewali tetwabaddeawo ne bahamu twabaddeawo ne bayasiini nanga ng'omuntu otunoonya w'otuula kwegamba nga tewali nnyo kipya anti nga bwe nkugereka kati time yatuuse oba bintu byani ebyabuze ne bagamba ati nze nkugambye ebintu ebyatandise okubula ebitonotono ne batandika okugamba muregulate ng'abantu abakola ki bakoze bubi bakiranga nga Lwasa yatuse ku grade y'omusimuza abantu kubula nedda bambi mwakoze bubi bakoze bubi okugamba nti Lwasa alina kyadde kulumbe Lwasa tosobola ne wabanga yaggwamu kale tukkirize in fact bo tebaagambye nti no yabbye wabula nti ebintu byabadde ddala nkunyumiza bisesa gwe bakubira anti nze nkubuulira tebagamba nti Lwasa yabbye wabula nga bw'ogaana ebintu bitandise okubula mutandika okupima ku bagenyi abakola ki abayingira kasita nze nkugambye kakati tukkirize ebintu kyebyabuze nolwaliro nkeddeyo bintu kyebyabuze Lwasa ne waba kale yaggwamu wikizoke bo tebagambye nti yabbye kati nga bw'ogamba nti natuukidde mu budde ng'effujjo litandikoze eki litandise nga tugeze bakuba buli ayambadde green kati nga Katonda yakuvuddemu wabadde oyambadde green banoonya muntu kati naye ffe twakivumiridde
ne tugamba Lwasa bandi mukutte mpola toyinza kufulumya muntu mukulu kati mu bonna soko sirike mu bonna be bagizaabo bagenza okulwenya nga Lwasa yemu avalimu abaavu babaddewo naye nga tebasayininga mu kitabo kati ye nakisayininga naye babuulire Uganda eno era abaana baffe betuzadde betukuzizza mu myaka 2 ngenda kubeera ndala nnyo naye kati bo babadde bakyamu okugamba ekitabo kino kyabali attendance yazze wali ate ogamba nange wano mumpe kati ye Lwasa analangirwa mu luso lw'abaavu anti abagagga kwagala balina kwe batandikira gwe kenyini ogaye wabadde obalabanga ogamba yakyetuuma yakiri anti bo ne bagaana bo bagamba bw'omala okukyetuuma kibeere kyekiri ky'oŋŋambye nti waliwo eyeeyita omugagga kyekiri omuntu omugagga tulina n'omuntu agamba nti ndi mugagga awo oba okoma Lwasa tumukomyawo waliwo omugagga n'agamba nze ndi mugagga naye byonna babirekera ffe abalaba oba bw'owangala nawe ne tumanya ekituufu oyo agamba mugagga naye oli ye mugagga mwene musalawo banyudi nsobola okugenda mu bbato naawe n'ogamba nze ndi mugagga mama Fina tonsobola ate nze ne soogera abantu ne basalawo nti mama Fina asinga n'oludini obugagga bo obugagga bweraga tebabwogera tedda mu kamera gati nna ssente tozijja mu banka ziraga kati musigale mu society oli agambe nti nze ndi mugagga tulina social media kuno oli akeera kubakyalaga nti ngaba ssente gwe nkwadde ssente bweziti naye mu komenti ne muyingiramu ekigambo ekigamba nti tukuume omugagga gundi katulinde omugagga owaddala tannajja omugagga owaddala tannajja mukubire omugagga gye naye nga omugagga yasoose n'ajjako n'agamba nze nkoledde n'oduini kino nze nkoledde kabaata kino nkoledde kasuku kino nkoledde deeshi kino nkoledde bruno kino byonna mubikoze naye waliwo omugagga atannajja gwe twetaaga nga gwe si gwe agenze mu komenti nga si gwe abanoonyeza naye nga baga nti no tannajja wantu mwetaaga wano ye mugagga agenda ekikutula bebekulu tannatuuka wano okitegeera kati obugagga ne bw'onaabwogera n'obutunda tebusobola kukola abantu be bakutunda si gwe eyeetunda kati ne Lwasa ayinza okuba yagendedde mu ange egamba nti ndi mugagga naye ng'ate society emanyi kirala